akulira enkambi y'amagye Masaka Brigadier Deo Sande ayogeddeko ati ng'omusezi agula essowaani ng'amagye bwe gatasobola kuwaayo buyinza eri bannabyabufuzi abatalina ndowooza ntuufu eri eggwanga. As long as we are still existing, we are not there to give up. We are not ready to give out to people, I mean, ideologically bankrupt people to get abannayuganda ate kwonoona kiri kyetukoze netumala agakisuula. We are not ready. Asekeredde n'abalowooza nti bali mu nteekateeka kuwaayo buyinza. Tuli kubategekera. We are planning a handover for you. Do you think we are planning a handover? No, we are not planning a handover. We are planning, actually we are consolidating. Sanda asabye bannamawulire n'abavubuka mu ggwanga okutwaliza awamu okukimanya nti okutuuka wano Uganda evudde wala. Uganda eno nga bwe yali zibwetu bweri olwaleero. It is up to you to decide to make Uganda become kiri kumwe okusalawo. Alabudde ne ku mbeera yonna esobola okutuusa Uganda mu mivuyo ng'egiri e Somalia. Nemukola Uganda ebeerenga Somalia gyemba buli olwaleero Somalia eri mu kustruglinga. Erinnya yalisangulawo pye. Ono bino okubyogera abadde ku nsisinkano eyategekeddwa Jole Lwakanyengere ng'ono yakulira bannakiwa ba NRM mu kibuga Masaka. Ono yabadde asiima abakuumaddembe olw'okukuuma emirembe n'obutebenkevu. Ono aliko TV z'awadde abakuumaddembe nga beebaza emirimu gye bakola. Tuba twagala twebazeko abantu ababadde mu struggle nga tebakoowa. Ye adumira poliisi e Masaka David Nyesigire asabye abakulembeze mu kibiina ki NRM okulembeza empisa mu bawagizi baabwe kubanga waliwo bangi abatalaga buvunaanyizibwa mu neeyisa.